abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale okulaba Dream TV, Alex Mukulu ne programu yammwe abalungi be basinga obungi ne abalungi lwakuba tebakola ki teboogera. Ne olwaleero nebaza mwenna byonna abakoze omulimu oba bagenda okukola omulimu. Nkakasa nti waliwo omulimu ogugenda okukolebwa. Ekiraga ekyo kiki? Waliwo omulimu ogugenda okukolebwa mu basumba, mu bakulembeze b'eddiini, mu ba politicians, mu b'amagye, mu bantu mu bika byabwe eby'enjawulo. Kirabika waliwo ekijja nti revival ebeere political. Manyi revival tebeera mu bya njiri byokka. Revival eyinza okubeera ne mu byobufuzi, ne mu by'emirimu, mu basomesa awulidde ne balaba ekipya ne babikkulirwa ekintu ekipya. Awulidde nga kati ffe abamu twawakanya dda ensomesa gye twali tusomamu. Dda 79 nze nga ndi Makerere ne tugamba nti bano ebintu bino si bituufu. Era ne nvaayo nga sisikidde kanyeebwa. Okitegeera. Kakati ku ssaawa eno ey'olwaleero Uganda erimu ebintu bye tutamanyi na makulu gaabyo bulungi oba kubinnyonnyola bulungi. Okugeza obulimba, obubbi, obwenzi, okutta, okuwaayiriza. Njogera kati we tuli nti ndeeta ebigambo ebitasobola na kunnyonnyola makulu. Abamu balowooza tuli mu Kanyamberege, abalala mu Katyabaga, abalala mu Kasambattuku. Byonna ebyo bigambo bitegeeza ebigambo bya njawulo. Tuli mu Kanyamberege, yes or no kiri eriggwe naye kitegeeza olina okuba ng'omanya Akanyamberege kyeki. Ko tuli kalaba lulala. Then tuli mu Katyabaga, olina okumanya Uganda eri luddawa kakati. Abantu tuli luddawa, generations ez'enjawulo ziri luddawa. Tuli mu Katyabaga oba tuli mu Kasambattuku. Nze njagala okubategeeza nti eggwanga lino kati weeriri tulina obuvunaanyizibwa ffenna okunyiiga, okuyimusa omulimu ogwo ogulina okubeera mu revival egenda okuddako. Owulira nti parliamenti kaakati buli muliwanguzi bajja kukola kino bajja mukola. Ekyo nakyo tekibaddeewo naye kaakati ate kitandise okubeerawo. Ekitegeeza n'eyo waliyo enkyukakyuka oba revival. Kaakati awo wetubuuliza nti bannayuganda bwe tuba nga tuli mu Kanyamberege tukalimu lwaki? Lwa bulimba? Ebintu bingi bye tukola ku lwaffe. Era ebintu ebyo bwe tumala okubikola ate ne teekwasa abalala. Naye nga kantuuke ku nsonga nti tulina obuzibu obwo, tuli mu Kanyamberege. Era y'ensonga lwaki abantu abamu bagamba nti baagala enkyukakyuka. Ekintu ekyo nze enkyukakyuka sikikkiririzaamu ekigambo ekyo. Newankubadde kye bategeeza nkitegeera. Enkyukakyuka nze si gye njagala oba kale sijja kukoma ku nkyukakyuka kuba nakyo kyetaagisa, naye nze njagala enkyusa. Bw'ogenda mu galagi omusajja ayinza okugamba nti wayi kyusakyusaamu omupiira gw'emmotoka ogwo, kyusakyusaamu, gukyusekyuseemu, eyo nkyukakyuka. Naye ate ayinza okugamba nti wayi kyusiza ddala, kyusa okuba ne reverse oba kiki, bibiri bya njawulo. Owulidde? Oyinza okugoba enkyukakyuka naye enkyukakyuka eringa nga bw'onoogamba nti nzijeewo kino ndeese kiri, nzijeewo ono ndeese ono, nzijeewo
abadde wano nzizizaawo oli eyinza okuba nga nkyukakyuka naye ng'ekimuggisizaawo kiki kiyinza okuba nga tekibadde kyankyukakyuka ng'omuntu oyo alina kukyusibwa ddala. Simanyi engeri gye babakyusa abalala naye nze nkugamba nti Uganda nze ngitunuulira nga twetaaga enkyusa. Oli n'abuuza ekibuuzo nti mu mbeera eno ey'akanyamberi ey'obusambattuko oba ey'obutyabaga akatyabaga, oli abuuza omuntu obeerawo otya mu kintu ng'ekyo. Tolina ngeri gy'oyinza kibeeramu okuggyako ng'otegedde nti enkyukakyuka eyawukana n'enkyusa. Enkyusa kitegeeza enkyusa kigenda nawalala ne tugamba nti okuva n'olwaleero enkyusa y'obyobufuzi oba abakulembeze mu paaliyamenti ejja kumalanga ebisanja 2. Enkyusa n'oyogera nti kino tetujja kikola nga bwe tubadde tukikola, wabula tulina okukyukira ddala tuve mu sisiteemu eyo actually ey'enkyukakyuka tuyingire sisiteemu ey'enkyusa. Nti ne gye bulijja omuntu okukyusa obukulembeze tumuwagika empagi kwalina okusinziira, owulidde, okusobola okukyusa abali mu bukulembeze. So mu kubeera n'enkyusa tukyukira ddala ng'omuntu akubye about time ne tutunula walala, owulidde, ne tuviira mu sisiteemu eno gye tulowooza nti yo tekyakyusa, tekyayagala nkyusa, eyagala nkyukakyuka yokka. Nkyukakyuka n'abadde wa Bugindi, aye kakati tumuzze wano, noono tumuzze wano, noono tumuzze wano. Bano bagamba ki? Nti bano bagamba kiri, then tubawo ono basanyuke, ono tumusibe. Eyo nkyukakyuka ba players be bamu, naye enkyusa ba players tebajja kuba be bamu, kuba tujja beetaagisa okutulaga ekkubo ne destination yaffe nti tukyusizza buli kintu era kikyuse, tuleme okudda mu kukaabirira ebyaggwawo. Katugambe buli mukulembeze wano kati atugamba obulwadde bwaffe colonialism. Abakolonisti bajja wano ne batulaga kino ne batulaga kiri ne batukola kino ne batukola na kino, owulidde. Naye leero bw'oyogera n'omwana Omungereza mu Bulaaya, nze nkusiba n'omubuuza bakolonisti ne sipiiki tamumanyi, ebyo byonna ebya Churchill tabimanyi, tebabimanyi abaana abato, tebabimanyi abazungu abo betugamba nti batwesibako. Naye ffe tukyabeetise. Lwe lugero lwe nabanyumiza luli ne mbagamba bammunka 2 atakkirizibwa kukwata ku mukazi yamusomosa omugga n'amuteeka ebbali w'omugga. Omuwunku omuto n'ayomba nnyo nti ekyo kisoboka kitya. Omungu omukulu n'amugamba nti gundi omuntu namwetise dda ne mmuleka eri, gwe lwaki okyamwetise? Kakati ffe lwaki tukyetisa abakoloni okuggyako nga luwaya afunamu ne batulimba colonialism. Colonialist yani kati aliwa? Lwaki tukyamwetise nga yatutadda tetumumanyi? Olwaleero bw'obuuza colonialist yani, bano bannaffe abagenda ne bafuna endowooza y'ekikoloni ey'okusibira mu bw'omuntu, efuga bbi, okumanipulatinga ebintu ebyo byonna bano abatufuga olwaleero bye beekwasa basobole nabo okwongereza ku mulimu gw'omuzungu gwe yakola. Naye nga ddala ensonga yandibadde nti kati tewali colonialist, era tulekeraawo okumwetikka tukole ebirala ebyaffe. Naye batufugira mu ekyo omuzungu ddala lwaki tetumuta?
ani kati atuleetera okwesiba mu bintu nga bino bye tuyitamu ebyenkyukakyuka, va ku ono zaawo oli, va ono zooli, kyusakyusa gavumenti, kyusakyusa parliament, gulirira ono gulirira oli, eyo yonna nkyukakyuka. Batutikka omuntu atakyaliwo. Tulina okukivaamu ekyo nno, kubanga ensi yo terinda. Abaana ate abajja va ku eno generation Gen Z gye ebaddewo, naye waliwo abaana abato abazaalibwa mu 2010, abazaalibwa 2010 kati balina emyaka 26. Kaakati abo gye bayita egenda kuba generation Alpha, bagiyita Alpha. Abo tebajja na kumanyira ddala kintu kyonna kyonna okuggyako kino. Olidde kati omwana ng'oyo tokyasobola musiba ku bintu ebyedda. Mujjukize Bamirambo baani abaresistinga colonialism. Yes, bagiresistinga. Kati ffe tuli ku ki? Unity ya Africa eriwa kiki ekigiganyi nga baga nti ba colonialists abatuteekamu kino na kino. So kakati tulina okusooka okukijjamu. Nedda kintu bakituggyako dda, ffe tukyakyetikkidde obwereere, naye ate omutawaana ogusinga waliwo abakitutikka. Abakitutikka basobola okufunamu ebyabwe. So tulina okwegendereza generation ejja nti tubalekere ki, era tugende mu kavuyo kuno akafu ak'enkyukakyuka. Ebigambo ebyobulimba bye tuyitamu olwaleero singa mbawo examples ez'abantu abalimba abantu, obubbi, obwenzi, era colonialist yatuliko. Omuzungu era yatuleetera okukola ebyo, yakyatufuga, okuwaayiriza, okuttiŋŋana, okuvumaŋŋana. Omuzungu era yakyakitukola. Anedda obunyamberege bwe tulimu era muzungu yabuleese bannange, ne bakitutikka, naffe ne tuluuza nti ddala ye problem. Tuutwe Bulaaya kugenda kukola ki? Kunoonya. Bazungu kutuyamba. Owulidde? Naye nga ddala abasajja ekintu bakivaamu dda. Mugire tukyuse ekyaffe, naffe tutandike olugendo olwaffe. Bano abali mu parliament abakyatusibidde mu kintu ekyo balina ebigendererwa byabwe. Ate twegendereze nnyo obutakyamya baana bano abato abajja, tubateeke mu mbeera eyo eyaffe. Bwe omuzungu abaana omuzungu ali ekitulemesezza kiki? Ayagala okuvaamu ebyo, okuva mu ebyo ebintu eby'omuzungu, mututta mutti, ffe tumwettira. Owulidde? Gaddafi ffe twamwettira, Nkurumah, Lumumba, bonna ffe twabettira. Ffe tubatta. Oli ayagala okukola ekintu ate oli omulala naga nti ffe tufugibwa Bafalansa. N'owulira omuntu ng'ayagala okuleeta abantu okwagala eggwanga lyabwe. Patriotism kyeki? Kwe kubanga osobola okufiiririra eggwanga lyo. That is all. Your patriotism. Can you die for your nation? Or are you ready to die for your nation? Yes. Naye oli ayigiriza patriotism. Kyokka ekibiina waliwo kati kala ze tutambala. Patriotism bwebanga patriotism, lwaki ebibiina byaffe byambala kala ez'enjawulo ate n'oyambala yero? Tetulina bendera. Aye n'oyambala green oba red. Patriotism eriwa? Already wolaze nti you are demarcating the people abandi badde together by
coloring yourself and you color yourself or you wear a color and dominate it and makes it a symbol of your party. Yes. And no. That shouldn't happen. Fenna tetwetaaga kumanya kakati nti nze nyambadde green ndi wa DP. Ate eyo patriotism. Tulina bendera. Fenna tukwate bendera. Oba twambale bendera. Naye ate gwe bw'onjawulamu ate oyagala njagala eggwanga ate n'onjawula ate eno kala togyambala oba eno ogyambala. Kakati olinga alinnya ate gye gava. Oŋŋambye beera patriotic ate oŋŋamba eno kala y'ekibiina kyaffe eno y'ekibiina ky'abali. Bwe tukusanga mu eri owedde. Kati awo tugatta tutya national character ng'ate pate zo zimaze okwegabanyaamu by color. So we definitely are trained to think nti kakati abantu abalina patriotism bwe baba bambala green be bokka abagirina n'ekibiina bwe kyagala bakigambe nti kyekireese ki patriotism. Bw'oyambala red nti ate tukwagala. Now, abantu baneegatta batya okufuna national character ng'ate tubagabanyagabanyaamu eno nga tuyise mu kintu ekyangu nga colors zitugabanya. Kale emu eyinza okulowooza nti yeereese buli kimu, yeereeta teri kale emu egenda kuleeta patriotism wano. Ffenna tulina kukolera wamu okufuna national character. Naye teri kale emu ejja claiminga nti ffe abala green temutulaba era tuleeta patriotism akantu wakagudde dda nga tekannaba nakutandika. Ekyo bakiyita kuyiwa mazzi ku mugongo gwa mbaata tegayinza genda munda. Abantu tugezeeko okutegeera ebintu bino tubinnyonnyola abantu kubanga kati abantu tuli banyiivu. Abantu banyiivu bonna abali mu buyinza n'abatali bonna banyiivu. Owulidde? Bonna bakimanyi nti tuli mu kanyambekere tuli mu katyabaga. Naye wabuzeewo oyo agamba nti nze mbitegedde kati ekizibu kyammwe kiki. Era nti omuntu ono abuuza nti omuntu abeerawo atya mu biseera ng'ebyo. Ebiseera ng'ebyo okubibeeramu my dear tolina kuba player munda muli. Vaamu obeera above the game. Be above the game. Togiyingiramu kulwanagana booti n'ebintu ebitajja kuggwa ebiri mu crucible. Tebijja kuggwa ebyo. Biveemu beera waggulu. Waliwo Bayibuli wekyogera nti mube mu nsi naye nga temuli baaki bansi. Kitegeeza ki? Leka kugenda mu kavuyo. Kaveemu beera waggulu waako olengere ebuziba ogende nti abange kino kye kirina okuddako. Abonna abanaabeera abaavu bempita abafumi abafumiitiriza ne beefumiitiririza eggwanga lyabwe nti tukole tutya. Eggwanga lyabwe tekitegeeza boundaries. Abantu newankubadde nga definition y'eggwanga boundaries mweziri naye abantu baffe tubafumiitiririza ki? Naye okubaganya kuno ebirowoozo ekintu kimaze okubaawo ne tutandika okuwoggana. Ate ono kati olaba ku malediyo gonna Aneti Amongo simanyi ani Triple A afuuse buli omu ali awo bobobobo kubaganya birowoozo. Teri aleeta kipya. Babloggers bonna ate babba ne data yaffe. Nange kandooze nti sikikola bwe mba nkikola mu nsonyi. N'abeera kuli kale nno
kino kyengendo balaga kimanyi AAA n'asirika eno data yegenda kamala okwetereza wano nkireete bulungi kubanga kino kyendeeta kizibu n'atunula eri eno data yegenda ate eno tokaaba bwavu kale nno bannange embeera yaffe gye tulimu yeetaaga abantu abali abaavu sirebo so saaba abakubaganya ebirowoozo bikubaganyizibwa engeri nnyingi ate birina classes zaabyo abaavu b'ebirowoozo byabwe babikubaganyiza ku ssente wulidde abagagga bo ebirowoozo byabwe boogera ku bye balina motoka yange kino kyange naye oli binojjo bifeekeera ye ate talowooza tayogerera takubaganya mu birowoozo mu byalina oba ku ssente ng'abaavu ebirowoozo bibiwa ku ideas ezifumiitiriziddwa nti what next kyekiddako abo abantu tebaliiwo gavumenti yaffe ya Africa terina think tanks ezisobola okukola ki okukola omulimu ogw'abafumiitiriza bali mu paaliyamenti tebeefumiitiriza balinda ani agenda obbawa ssente bo bateekeko ekintu kiyite tulina okuddayo mu bafumi abafumiitiriza ne beefumiitiririza abantu baffe nga tebalina kyekuubira wabula nga kyebaleeta ddala kyekirina okujja mu nsi eyo oba mu bantu abo be bafumiitiririza bwe tunazzaawo abo waliwo brain simanyi twalina omusajja nga bamuyita taatawo Lenzo Kalugiri balinga balina think brain gundi yaabwe brain trust nagyogerako dda wano. We need those people abataagala kusasulwa abatajja kusaba ssente naye nga b'essanyu lyabwe bajjamu kufumiitiriza okuwandiika okulabula n'okulaga abange tuyandize tuti owulidde brain trusts ezo ziriwa n'olw'ensonga eyo oyo agamba nti eno embeera tugibeeremu tutya tujja kwetaaga ebintu bingi naye nga biva mu bafumiitiriza abatajja kukolera ssente oba banaabawanga pulatifomu ki ne bavaayo n'ebirowoozo byabwe then paaliyamenti n'ebiyitamu n'abakulembeze abalala ne tumanya nga tebaguliriddwa nga tebaweereddwa ssente nga tebambadde kkala abafumi abaafuma engero zaffe ne mu bayibuli mulimu abafumi bayitirivu almost bonna so abo bwe banajja tujja kufuna ate ekiddako mu ngeri emu oba endala naye nga kaakati obusungu bungi ate n'embeera abantu ebalemye okunnyonnyola oba kanyamberege oba katyabaga oba kasambattuko naye ate ng'ebyo bikyabalemye bo ne bagattamu nabo ebyabwe obwenzi omwenge biki okulya okuvuma ne tubeera awo kakati bene tulya wateekwa okubaawo abiri waggulu ababibeera waggulu ne batulengera ng'empungu bweneerengera akamyi wansi negamba nti eke oba neddo nekka neekakwata wateekwa okubaawo abatulengerera so si abatukulembera oba abafuzi bokka nedda okama webazi